baby sebo leader opposition secretary general abantu babiri. What do you do if failure is not an option in life? Mothers know better. When they go to a delivery room okuzaala omwana, failure okumudeliveringa is not an option to her. She must do it. Nolwekyo ensi etuuka weetuuse ng'omulembe oguliwo tetulina kwekwasa, tulina okuggyako abakulembeze abaliko tuseewo obukulembeze obuki obulala. Ate okulemererwa ogwo omukisa tetugukola ki? Tetuguyina. Nolwekyo tulina okukola ekisoboka kyonna tutuuke nga omwaka ogujja nga president Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ntebe mu ntebe. Omwana w'eggomba nze mulirwana wange emirundi ebiri, si kye kyampeesa obwa deputy president. Mulirwana wange eggomba, n'eggomba nabakyalenjinga. Ewaffe e Butambala twalonda Kyagulanyi 98%. Twasinga ku Gomba wawangulayo ku 50 something. Naye waffe yafuna 98 ki? Ate omulundi guno nkola ekisoboka kyonna ndabe nga tufuna 10 ku 10. Naye nze gyenva we wava ne vice president wa National Resistance Army. Ani? Ogwe mutegedde. Naye yewaffe twasiramulayo. Wano mu Buganda tugamba NUP y'amaanyi, ne Rovans atubulidde ti ababaka 5 na ababaka 50 abalwanyi balina kye bayita Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy mugimanyi ti Abaganda bagamba nti wottira eggege woddiŋŋana, naye abo banafu. Abantu abawangula entalo bapashuwinga kye bayita Blue Ocean Strategy. Ogendeyo abalala gye batagendangako n'ovubayo n'ojjayo emmamba gye bayita lukwata. N'olwekyo abali mwenna wano nga bakandidate nga deputy president buno bwe bubaka betugenda okusooka to welcome and support with all our might be bagenda okugenda National Unity Platform wetawangula. Bw'oba owulira ng'ogenda mu kifo nga mulimu owe-NRM, nga mulimu owe-DP atali naffe, nga mulimu gwe tutategeera gwe ogonze mu Blue Ocean, tugenda kuteekako amaanyi gaffe gonna Mukama Katonda ge yatuwa. Kubanga ezo constituency 50 tuzaagala wano ku Kido. Tuzaagala ku kiki? Kategori ey'okubiri njagala mumpulirize bulungi. Mwe muli constituency nga mulimu aba National Unity Platform nga wano tebazze tebawadde na apology. Ezo mubagambe bonna tujja. Era sebo president njagala kusaba zino constituency wammanga tugendeyo mangu nnyo tutekeyo ababaka tubasalewo ng'obudde bukyali. Ze zino wammanga Masaka municipality. Muntegedde bulungi? Kimanya kyabaki? Kimanya kyaki? Kaki? Muzimanyi? Mwe muzogere nga nze nsirise. Kale muge emukono eriwa waliyo ey'omulenzi gwe bayita Jime. Eyo is a vacant constituency. Tugenda girumba na lo na mutima naki? N'otujoga nti gwe wa National Unity Platform owagira lino litala lya Museveni etamiivu. Osobola tujoga kwenkanawa ne tukuwagira n'otakoma kuwagira Museveni neno ogamba nti muhoozi kayine ki? Mukanego amanye ebizibu by'eggwanga eno. Endala mumpulirize bulungi. Endala bagiyita ani? Entebbe Kawempe South wano wetuli owali ekitebe kyaffe eyo
constituency mu national unity platform sebo president eri empty. Tugenda gitekako omuntu nalo na mutima naki era president zino zenjogera zonjagala tuzisalawo mangu, tetugenda kulinda mwaka gujja biki tuzitandikeko. Endala mugamba eki eyani nyendo mukungwe eri mwani oyo eyo naye eri empute. Zenjogerako abalimu bw'oba owulira ng'okyali na national platform president nkusaba obawo omwezi gumu gweki gwokka. Abenenye abatenenya oba tetugwa tugenda balumba nalo na mutima naki kubanga ebyobufuzi bye tulimu. Can you afford 5 more years of Museveni? Musobola okugumikiriza ku baana baffe be basse be bakubye meya w'ekirawu yakulaze omukono zaake wano nambozi omulongo gwaguluma ono president waffe Nyanzi oba bamukubye ekiyiso 5 more years of Museveni nga gwoli mu kifo kya palamenti twakusimbawo ne tukuteekako amaanyi kati oli awo oyagala tugamba tureforminge tukole alternative. Museveni's government NUP is not for removal, it is not for reform. NUP eriwo kusuula kibanyi naki na menvu gaki gacho tebamalira biseera bino biseera bye tulimu. Leader wange opposition George Senyonyi awandika ze bayita alternative policies eza government yaffe ki naye kati ene time sebo a good enough alternative wajimaze eyawedde ekiddako tuwandika proposal betugenda kuddukanya government. We are no longer writing alternative. Can you write an alternative to a dictatorship? Osobola kola a reform in a dictatorship. Ebintu ebimu tubeere nga tuli bakambwe. N'olwekyo abantu ba Buganda era njagala Busiro ki eyakagabo eyo naye mugitadde ku listi ate endala eriwa eyani Mityana district omukyalo twamwagala nnyo mumugambe president muwe omwozi ajewe yetonde oba si kyekyo tumulumbe nalo na mutima naki. Omanyi waliwo abagamba nti tujja kuleeta entalo naye some wars are to be fought and some wars are to be won. Waliwo entalo zetugenda okukola ki okuggulawo ate olwo n'entalo zetugenda okukola ki okutulwana. N'olwekyo abalowooza ti bino bye tulimu byakusaagiramu bya ddala. Sebo president bino byaki bya ddala. Kakati kangenda ku kigambo ekirala bakiyita protest ki